Kale oli mulamu mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope tu namwe abali ku Ege Media tubaagala nnyo mwe bali kubanga ate mutugobeza oba akatuuka soko subscribe ngo liking ate osobola okubanga osharinga mwe mwena beetaaga link ate kati saa zino nti byetuliko bye bintu abantu basuula basiiba abaloota abafu aloota alima aloota avuga mmotoka bisaawe bya nyonyi byoto biri mu nsi muno so oba weetaaga linki gisaba awo genda onnyonnyolwe oba onnyonnyoke kirooto kyo kitegeeza ki ate ffe tetukoma kubuulira bubuulizi wabula tukuwa ne way forward ne tukuwa n'ebyawandiikibwa tetubeera ku mboozi ya street tukuwa n'ebyawandiikibwa by'oyinza okuba ng'osoma n'osabiramu ebintu byonna nebisobola okuba nga bikola ki ebintu byonna bisobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo Mbula Jamil wendi okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso program mugenyi waffe olunaku olwaleero ndowooza feesi empya gye muli agenda kuba nga alina package yaleese eri obulamu bwo ate nsuubira togenda sigala kyekimu kasita onoomuwuliriza bulungi wenna abadde akooye ng'owulira onaatera okuba ng'okita nedda tokita nga kyano yaffe weegamba nti wakyaliwo essuubi amazima essuubi weeriri ekyo ekyafa okusobola okuba nga kiroza kaloosa k'amazzi ate nkisobola okuba nga tekifuna ki obulamu katusabe kama tukwebaza kubanga oli mulungi wiiki eno gitandise ndowooza tekibadde mu ndowooza yaffe nti tusobola otuuka ku lunaku weeruki okyatuleseewo kubanga olina pulaani ennungi gye tuli otwoyogera mu Jeremiya 29 twewonga mu ndagaano y'omusaayi era twaniza omwoyo omutukuvu ajja asomese era ayigirize mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina buuza ku bantu abo abakulaba balamusiza nnyo linnya Mukama waffe Yesu ndi wa mukisa nange okuba nti Jamiru yankyazizza mu platform eno tugabanire wamu ku bujulizi buno nkikakasa nti tojja sigala kyekimu waaw kale awo ndowooza osoma ku bikulagamba twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo eky'okujulira kwa kamwa kaabwe bo ne bataagala nsi okutuusa okufa akati obujulizi bwogenda owulira baliba nga badde oyita mu mbeerawo etyo you are about to give up endowooza okuyita mu kusharinga oli nakuwa byayiseemu bisobola okuba nga bikugumya gwe abadde ajugumira ebigere ate n'oddamu amaanyi n'oyimirira n'omanya nti kasita oba nga olina Katonda buli kimu oba okirina era ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi nnyo nnyo sebo sooka otuwe ku mannya by'oviira kola mulimu ki oli mukatuliki oli muloko oli muprotestant oyagala kulokoka oli mufumbo oba oli singo omanye ku basingo bangi abanoonya oyinza ova wano ng'omuntu yakulabye edda naye olina obbabuuli sooka otuyiteremu awo neyanziza amannya enzookeraga Gerald ndi musajja mulokole ndi musajja mufumbo nina omukyalo omu ate ng'alina amabeere azaala anti waliwo abeefuula waliwo abeefuula abakazi naye bali tebaba na mabeere Katonda aba n'amabeere ate nga n'okuzaala akola azaala yoyo omukyala wange azaala mwina abaana Mukama abadde ebirabo bimeka Mukama tuwadde omukisa tulina abaana 6 yongerako omulimu akagutandika mpulira bajja kunkolera abo 6 bamala wayongeddeko nokola ekika kya Isirayiri kyaba 12 abo bajja kumala omukyala gyali waka tumutumiddeko era abatumidde mwenna tumwagala nnyo amiina ogambye oli mulokole olokokera wa oba owerereza wa ndokokera kanisa bagiyita Nangunga Calvary Reformed Church esumbibwa Musumba Kasi Godfrey awe Nangunga
mu Ngogwe. Ngogwe. Mu Buikwe district. Okay. Wow. Ababuikwe tubatumiddeko nnyo. Era nange nsibuka ku kyalo Mawoloba. Kyalo ekyo kiri mu Namulesa parish era mu Ngogwe sub county mu Buikwe district. Okay. Yeah. Mu church oli asha, oli pastor, oli evangelist ki? Mu church nkolanga secretary. Omuwandiisi. Mu Luganda babayita bakalani. Newankubadde naffe batuwa akaseera naffe ne tubuulirako ku kigambo. Batukwasaamu ekintu. Ne mulyowa emyoyo. Tulyowa emyoyo. Ekyo kirungi nnyo. Amiina. Akati obujulizi bw'otuleetedde bukwata ku ki? Butandika butya? Neyanziza ssebo. Obujulizi bwendeese gwe yenna mpuliriza andaba njagala oddemu amaanyi. Kimanyi nti obanga weesize Katonda teri kitasoboka. Buli kimu kisoboka kasita omwesiga n'okola ng'ennono ze nga bwe zigamba. Kituufu kiri nti nange nze omu abaali baweddemu essuubi. Lyali limpeddemu. Naye neesiga Katonda saawa zino ninako wendi. Ate gwazzaamu abalala essuubi. Ate njagala kuzzaamu essuubi. Oleme okubeera nga nze nga bwe nali biseera biri emabega. Oddemu amaanyi. Naye omuntu buli wagwesa essuubi kyakabenje nnyo. Asobola okukola n'ekintu ky'obadde tosuubira ekiwawaza amate. N'owulira nti akutte omuguwa ne yeetuga kubanga yaweddemu ki? Abamu jasi baba tebalina boogera nabo mu bulamu. Abamu nga talina muntu asobola kwogera naye essaawa eyo. Okumuzzaamu amaanyi ago. Naye nga wamufuna asobola okukola ki? Okubivaako ebyo. N'amanya nti oba ng'okyali mulamu. Kyova olaba platforms nga zino eziba nga zizze zisobola okuyamba n'oyo yenna atasobola kufuna omuntu yenna amuzzaamu amaanyi. Wano wafunira akakisa. Amiina. So bitandika bitya? Ki ekyali kikumazeemu essuubi eryo? Weesimbawo bwa pulezidenti n'oba kiki ekyo? Abazadde bange nzaalibwa omuzadde abazadde ababiri nga muzeeyi taata Jonathan Nyongesa ne mama wange Jaila Amoding ku kyalo okwo kwennyini e Mawoloba. Naye nga mu butuufu n'omwavu gw'olaba nti asemberayo ddala ate agamba ate ono ate ndooza ate yansukkako. Naye otuukira ku stage kugamba nga n'omwavu akuyita mwavu. Kale ne tukula mu mbeera eyo ng'ekyokulya oluusi kyakuwa manta bw'amansi tekiriiwo. Olya omulundi ogumu mu butuufu weebaza Katonda kufuna ekyokulya. Maama wange ng'akola emirimu kugamba ataba malwa ate alina otambuza agende mu katale afune. Bwebanga tebanywedde amalwa ago kitegeeza tewali kulya. Kale weewuunya obulamu obwo bwe twalimu. Muzaalibwa bameka? Mu famire tuli baana bawerako. Tuwera abaana 9. Baana 9. Tuli balenzi 4. Omu yatufaako n'abawala bali 6 saawa zino. Gwe first nze first born. First born ng'abaana ebyo. Nze first born mu famire eyo. Akati mbeera ki eyo? Naye wali tujja kuddayo emabega
otunnyonnyole naye toleetera tutegeere mbeera ki yali ekumazeemu essuubi ajirawo kyeyalingako n'omuntu weesimbawo ne bakukuba kalulu bakola bizinensi n'egwa bakubbako omukazi essuubi ne likuggwamu kiti kyali si ekyo wantu wagazi kubanga okusookera ddala okusoma kwange tekwali kwangu kwali kuzibu nnyo ekiseera ne kituuka ne ndowooza nti oba nkomaawo mbonyaabonya bazadde bange nga njagala kudropinga naye nga abazadde balina kye batuteekamu tinowankubadde nti tuli mu mbeera eno mulina okusoma mulina okusoma baali balungi kugamba embeera nga we yabanyiga nga tebaagala abaana bo bakole ki baana bayite mu mbeera wetyo gamba newankubadde nti tusuza enjala oba tetulina byambalo biri awo bikuba naye twagala tubateekemu ekintu kimu mu mutwe obwongo kalaamu yegenda okubeezaawo kale ne tubeera mu mbeera eyo newankubadde nti tetwasomera mu masomero gano ga bonna basome bonna basome yakajja naye wali emabega we twasomera ng'olina osasula ssente olina osasula ssente ngateeka tezaali nnyingi nnyo ezo era ebiseera ebyo we bakugamba nti in fact tezaali nnyingi nnyo naye obuzito kumpi bwe bumu zaali zizitowa wadde zaali ntonotono nga wekisawundinga nti ntono naye ate zaali zikola ki nga ziri mu value kale ekiseera ekyo ne kituuka nga ndaba abazadde bange bayita mu mbeera enzibu ennyo okufuna akaki ka school fees nenjagala okudropinga lumu nsanga maama asitudde akaana ku mugongo muto wange anoonya ssente aze kundaba nze bantadde walala wajjajja wembeera kati we namutunuulira nensooka nensiriikirira neŋŋamba maama lwaki kirabika nze nkubonyaabonya lwaki tetukitadde ekintu kino ekyokusoma ofune emirembe owumule okuba kuli akasente ko kalyeko kubanga ndaba saagadde nnyo nkufiirwe kubanga njagala kusoma njagala obeera omulamu mama yaŋŋamba kimu njagala osome twasoma nentuuka we natuuka mu mbeera enzibu yafubanga wasobola n'abakole bwe wakutuusa wewaawo mukadde gyali tumutumidde yeebale okwereza akanyama n'alwayo ebisale era nze ebiseera ebisinga wenzirayo wakanfukamira nembabuuza nembawaako kyembawadde nembeebaza kubanga kati obulamu bukoze eki bukyuse sikyalinga luli olanze okwata ku bibala nkwatako ku bibala saawa zino weŋŋamba nti akakoko akanyama ndyako n'okwatayo mu nsawo nenkwatako mu nsawo neŋŋamba maama kiro ziizo ne kasukaali kaako weebale naye nga tusula mu nju yasubi ebiseera ebyo nju yasubi naye kaakati saawa zino waliwo enkyukakyuka nti newaka waliwooko ku kizimbe kirabikako togwamu ssuubi wooli nyeera ndiva ntya mu mbeera eno kama alina pulaani ennungi gyali kakati otuuseko wootuuka mu kusoma n'okola koosi n'obita ebya primary sandiyogedde nnyo katandikire mu secondary awo eprimary tujja kuddayo
obulamu bwa secondary awo bwali buzibu era bwebwo bwentandikiddeko bwe nalaba maama ng'ali mu mbeera eyo ne ŋŋamba nedda nali mu senior 3 by then wasanyukira naye mweyagalirira nasiba puludawuni nakola ki akati obwange tebwali bwangu tuuka ekiseera senior 4 nga ndaba sirina suubi yakweyongerayo naye nga waliwo possibility oba nkyusa okuva ku ssomero liri okudda wano nga waliwo opportunity nga ndaba waliwo omwaganya bwensobola okuyitamu okumalako mwaganya gwali gutya nti baweerera abaana abakulembedde mu buli class neŋŋamba kakati wano kirabika nina okusoma ekitabo neewaayo nensoma ekitabo kyamazima Katonda nanyanukula nentandika ofuna basare senior 4 nasomera bwereere senior 4 nasomera bwereere era nempita bulungi nayita bulungi nayitira mu first grade with 16 aggregates nenyingira mu A level era nensomera bwereere ku ssomero lyerimu balaba enkola yange nga nnungi nga nze nkulembera buli ki kubanga nezuula nemmanya ennaku yange baana babeera ku masomero ne beerabira ennaku z'abazadde baabwe kituufu nejava nosanga omuzadde talina mwasirizi gwonna talina ssente naye atetenkanya akasente ako okulaba nti omwana we akola ki asoma naye era nazanyira ku ssente z'omuzadde ayambala lugoye lumu n'alukuba ebiraka ebinyama yagivako mukene mbiriŋŋanya ntula ewaka n'akuwa fees n'ogera n'owa boyfriend nowulira nti omwana afunye olubuto omuwala afunye olubuto adduse ku ssomero agenze n'omulenzi n'alekayo ssente naye ng'omuvubuka akyamutwala atayina na kasitamala omukozesa ng'aleka banamwe mweddeko nze nasoma nempita bulungi nenyingira mu A level nempita bulungi awo omuzadde n'agamba kakati ssente zigenda ku university tewali sooka okwatiriremuuko sooka okwatiriremuuko tutaase n'abalala kati wano wootuuse kalekaleko gwe with the time nawe osobola kweyongerako obanga ofunye ssente zo kati sooka weeyiya omutima omubi asobola okugaana kati akaseera ako kweyiya nafuna akasomero kensomesa ka secondary naye ngaomwezi nfuna emitwalo 6 egya Uganda omwezi nfuna emitwalo 6 nakamaliza senior 6 sina nnyo bwetaavu nnyo bwa ssente ndya waka naye newankubadde nti ssente ezo zaali awo naye era tezaalina nnyo kubanga ssaawa zino empale ebiseera ebyo okufuna empale ya mitwalo 2 oba mu kitundu ng'ojjugula n'ojambalako emyaka gy'ebiri kakati mu kutetenkanya okwo akasente ako oluusi nga muzadde akukubira essimu jangu otuyambeko waliwo muganda wo wano bamugobye fees ku mitwalo 6 nina okwebeezaawo nina okuwaako ne abato bange emitwalo 6 kati bwe twakola nenkola emyaka 2 ne banyongerako omutwalo gutya kati awo ngenda ninnya kati nfuna mitwalo 7 naate tebakukkiriza ku part time nga walala olina okubeerawo full time ekiseera kyatuuka eŋŋamba subjects zensomesa ziri sensitive nsomesa maths nsomesa physics okuva mu senior 1 up to senior 4 nsomesa maths nsomesa naye nga mulimu gw'amaanyi omusomesa yenna ali eyo
omanye ekikwatagana n'okusomesa those two subjects teziba nyangu. Ezo buli omwana ola n'abaana bazitya bw'ogenda osomesa bennyini. Kubanga omwana wagwa okubala kitegeeza kaweddemu aba akoze ki? Aba agudde. So kiseera kyatuuka ne ŋŋamba nedda sigenda malako kanfune wakiri amasomero amalala oba bangoba wano bakole ki? Bangobe. Nengenda nenfuna awalala. Headmaster we yawulira nti nfunye awalala gwali musango. Nagoba teyangoberawo kubanga era teyalina muntu yenna asobola kumuyamba nekyamukosa n'okusinziira engeri gye nali nsomesa nga tayagala nnyo kunfiirwa. Kale nenfuna essomero eddala nga limpa ssente bulungi nensomesa eno nze navaawo nekutulako neneegoba kubanga akasente ke kaali katono nnyo. Awo neneegoba nenfuna awalala. Kati awo nenyungirako amasomero amalala ameka? 3 nga buli somero ndiwe ennaku meka? 2 ne ku weekend nsomesa. Sirina budde bwa kutuula, sina budde bwa kutambula kukola birala. Oli bize kalimu kama nanyamba nenfunayo akasente. Nange nga omuvubuka nina okupulaningira obulamu bwange bw'omumaaso ekiddako. Awo emyaka mpezezza kubanga nina ofuna omukyala newankubadde nti sinaba kumaliriza kusoma naye ate ekyo kyo tekiriiko bomaliriza batomaliriza nina okudda bobwetaavu buli awo. 28 nfuna omukyala. 28 Mm. nfuna omukyala. Embeera ekaluba nga nino naddala nga tufunye omwana asooka. Tuwezezza abantu bameka? Waka muli basatu. Luli nali omu. Naye kati tuli bameka? Saana okulya kikyapati kyo nonywa amazzi. Ate nina okuyambako n'abato bange. Kale embeera n'ekaluba gwe mutwe neŋŋamba oba nakoze ensobi okola ki? Okufuna omukyala. Wejjusa. Omwana n'ajja n'atulwalirira. Omwana n'alwala from day 1. Netutambula mu malwaliro netugula buli kika ky'eddagala. Omwana tawona. Not until when asituka n'enzirayo mu kyalo. Kubanga ekyali kimbezeza mu tawuni nga sikiraba. Sente zonna zenfuna zikola ki? Zigenda bugenzi. Mpangisa ngula kyakulya. Agamba mukyala wange omanyi tudde mu kyalo. Nakkiriza. Nasooka asikatira. Tebaagala. Sooka asikatira. Naye nga mu kyalo nina akasiisira. Ndi mu kasiisira. Omujja mu mataala, omuzza mu ssubi. Nzira mu ssubi. Oyo yandibadde nze n'asoose kuwaganyala. Luvannyuma nnyo nga tuyise mu mbeera enkambwe. Era yeeremeddeko. N'agamba kale tugende. Nakkiriza. Oyo yali akwagala. Naye mu kulwaza wano omwana ng'abantu boogera bingi. Ndi mulokole naye balowooza nti obulwadde obukuuta obw'omwana ono bwani? Bwetaaga ssabo. Bantu nga babatomezza. Kakati lwaki oyagala mwana waafe? Lwaki temugendako wali? Gamba nedda. Nze Katonda gwe nsinza muki? Mulamu. Wobanga yeyampa omwana ono asobola muwonya. Ate nobanga amwagadde amutwale era asobola kola ki? Tosobola kuŋŋamba nti wengenda mu ssabo nti nina garanti nti agenda kuwona. Naye asobola kufiirayo. Naye Mukama gwe nsinza mulamu mulungi. Ajja kukkiriza kw'amaanyi. Bwe twaddayo mu kyalo ne tubeera mu mbeera eyo
naye Mukama mulungi mwana nakola ki natereera mwana yatereera naye ate twesiga Mukama nakakati mukyala wange nzizaamu amaanyi bulijjo kubanga ye yasooka okulokoka nagamba Mukama gyali afaayo eri obulamu bwaffe tetujja kubeera mu mbeera eno kyekyo kubanga wasanga olubirizi lwo naye obanga sitaani yakutomeza akugamba nze sisobola kubeera mweno mbeera kasooke ngendeko ewaffe woolitereera kirako n'ebyewamwe ebikulondoola waliwo ebyekika genda olutende tojja kunsiba mu mbeera eno aweta naye osanga olubirizi togwasanga lubirizi ate yali mukyaleka mukazi wakukkiriza nnyo nakakati era mwenyumiriza akoze kinene nnyo ku bulamu bwange oba bagamba nti bwobanga owasa wasa mukwano gwo kitegeera mwe basinga mubiwulira wasa mukwano gwo towasa figa towasa kubanga alina kino alina kiri naye saazi nebalina eŋŋombo banoonya nnyashi kigambo ekyo nalwawo kitege kakati madamu agambye nti tetugerabira mu mbeera eno lubeerera tuddawo mu kyalo tutandika kwata nkumbi kati ebya good morning obivuddeko ebya good morning kukwata nnoni kukuba bikalu bikomye kisenyi tudda mu kisenyi kuliba muceere kulima muceere ate ekiseera ekyo nga tetulina nakikolo n'ekimu nti oba waliwo akawogo wali oba tulina ekikata kya lumonde muli mu ntandikwa tandika butandisi omame yali amanyidde omuleetera akaveera nga nva ku ssomero mba nzija n'akaveera kati tekakyaliwo n'asiiwuuka nensiiwuuka gamba buli omu atunuulira munne n'agamba naye ddala ono gwe nawasa ono gwe nafumbirwa embeera bakyusiza kitegeere wetwalima mwaka ogwokubiri nkyusa ekirowoozo gamba naye Mukama ndaga tutandike essomero omwaka ogwosooka tulima byavaamu byakwatayo tebinabakwatayo bulungi naye era tutandise ofuna akamere tutandise okulya tetukyasaka tetugenda kunoonya akamere weekali entandikwa simbi kati ekirowoozo mukifuna ekirowoozo tukifuna 2013 otandika essomero ani akifuna nze nkifuna mpitira mukyala wange kali akennoni kakomawo akennoni kali kakomawo gamba naye lwaki tetutandise essomero wano ku kyalo kuno nga tekuli ssomero masomero gaaliwo naye nga galiko wala naye nga waliwo wetusobola otandika ki tukubakuba ekifaananyi wetusobola otandika essomero nga tewali naye waliwo redundant land eri awo terina agamba waliwo theme eyali enamboole omwaka ogumu oba 2016 timunaagulanga awatali biki awatali bigula kati tuyingira awo nakukkiriza gamba awantu awo tuteekewo essomero si wammwe mulina ssente temugenda musasula si waffe nga tukubawo kibaawo kati tulinda amaloboozi anaagenda avaayagamba anabagaye mututeekewo n'essomero tulinda amaloboozi naye tewali akola ki ne tulowooza nti oba chairman w'ekyalo ajja kuvaayo agambe mmwe lwaki mukola kino tewali anyiga wewakifuna wakisabira nasooka neyitira musumba wange gamba tugenda tandika essomero nabuuza mugenda tandikawo
gamba waliwo awantu waliwo awantu awali awo balese awo bulesi twewe tugenda otandika nagamba naye tewali nanyini gamba tetumanyi oba waliwo nanyini naye waliwo obwetaavu obw'okutandika ki essomero mu kifo kino gamba kale okibaawo ekityo mutandike tujja genda mu kifo tusabire awo era Musumba twagenda naye ne tusabira ekifo ekyo era n'atandikawo kyaki yatandikawo kyaki kati essomero liri bbali nekyaki netandikirawo tandika n'abaana 6 bibaawo waggulu ssubi twatema ssubi ne mukyala wange ne tutema essubi buli lunaku tusomba teri ayamba mukyala asuulako nze ndi waggulu nze nsiba kukuba kukkiriza nayo omukyala ne tuzimba bibiina byaffe byalinga 4 mwe muli nursery P1 P2 ne P3 nursery tufuna abaana baali 13 mu nursery somero lyonna twatandika n'abaana 6 nursery yo yalinamu 3 baalimu 3 ebibiina ebyana ebigabana ne bigabana ne tutandika nze ne mukyala wange in fact mukyala wange teyatandikirawo nafuna abasomesa abalala 2 madamu n'omulala omu ne tukwasaganya enkuba weetonya nga wona wakola ki bitawo y'abaana tubitoba wona watoba naye nga waliwo kyaki naye yasubi kati mu bibiina bino bye byali bisinga okutonya ng'abaana bava wano biseera by'enkuba nga baddukira mu ki mu kyaki yali tetonya nnyo nga tetonya nnyo nga tuddukira awo kale ne tugenda mu mbeera eyo ne tuyita mu mbeera eyo naye ng'abantu abasinga nga batwewuunya okukkiriza kwe mulina wewuunya okukkiriza ki kuno amasomero agali tuliraanye gali well equipped permanent structures standard newankubadde nti yali structure nga kyekyo ewaffe tulina ekitongole bakiyita Aisaida kizimbira amasomero ga gavumenti agali kumpi n'emyalo kati nga baneiba baffe balina structures ezo ez'omulembe first class ffe tutandika Subi Owesubi ali avuganya ow'ebbulooka alina ekizimbe ekimasamasa bwe kiti ate aluddewo naye ayagala abaana walumba bali wabakonvinsinga okujja omwana wali ku permanent structure aleete ku Subi bwobanga totegeera byakusoma oyinza obutakikola naye Mukama yatukwatirako agamba nti obanga Mukama si yakutumye ku kintu tosobola kuwangula kati ekintu kyenatandika Mukama yali akolaki yakirimu ng'akirimu kwata mwawo kale okyali mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope kansuubire oli kuyiga bangi mwagala mutandikire waggulu era ze pulaani zammwe njagala nfune miliyoni 10 ntandike kino njagala nzimbe ebizimba ebiti ntandike kino yatandikira ku Subi Bayibuli ekugamba who despises the small beginning ani anyooma entandikwa entono entandikwa yonna oba ntono yenkana etya kasitebeeramu Katonda eyo egenda singa oli ayingidde kalina nga mwatandikidde owa kalina ajja kufuluma waati gwe wamama yingira Paul yingire wavudde kubanga gwe ekikyo tewakijja mu magezi go weesize Katonda oli yeesize sente yeesize luzungu yeesize n'ebintu ebirala naye abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni terulinyenyezebwa terulisimukulwa wabula luli lubeerera emirembe gyonna
tugenda kwetolamu katono emboozi ogiwulira egenda kuzaamu essuubi gw'ayagala okubaako ky'otandika bizinensi gw'alina okukkiriza okutono ogenda kuba ng'oyimuka omanye byaggweerawa baasigala mu ssubi lyabwe yabivaako oba mukama alina gye yakola ki gye yamutwala yonna tujja kuba nga ate tutegeerayo yagambye yeetaaga linki ey'ebirooto ekyo nakyo kyali kirooto kyajja n'akipasiivinga idea nejja mu bwongo nagamba wakati tusobola otandika kino okitegeera so wali abafuna ebirooto bwe bityo oba okwolesebwa weekutyo oba idea weezityo n'atabifaako nga tamanyi kiki ebitegeeza so sabaawo linki ojja kgenda mu nsi ey'okwolesebwa n'ebirooto tukunnyonnyole lwaki ate jjajjaawo ye yafa akulemeddeko okuba nga ajja mu birooto buli wajja n'akugamba mpa ku mwana asituleko olubuto nga luvaamu saba linki tujja kukuwa ate tujja kuba nga ate tukutegeeza katuwumulemu katono nnyo atugenda kuba nga ate tukoma nagambye t-shirts eza desiropa zaagala weeziri mu bungi nnyo ojja gifuna naawe oyambale ofaananeko nga nze buli kala tugirina tujja kuba nga tuzikuleetera wonna wooli okwetooloola ensi yonna tusobola okuba nga ate tuzikutuusaako katuwumulemu katono tukomawo n'ekitundu